n'ennyonyi ya Ethiopian Airlines yatuusa obukonge bw'okkuba akalulu ka 2016 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kigundu bw'ati bwe yeeyama eri bannayuganda. Tetinda busumulula kati senga omwezi gwatugwamu opportunities nabugire bali mu nsi bujja kusigala mu migwa gyabwo nga bukuumibwa securely okutuusa lwe tunaatuuka time eri nga tumaze okuteeka mu ballot boxes ezijja okubutambuza. Wadde nga yayogera bw'ati bannabyabufuzi bangi munaddala ab'oludda oluvuganya gavumenti ebigambo bya Kigundu byabayita ku matu. Bano ne gye buli eno si bamativu nti obukonge obwatuusibwa tebwakwatibwako. Kibakozesa kino ne babuleeta nga kamera zonna we ziri entebe ensi yonna neeraba bawe eggwanga ekifaananyi nti leero buli omu akkiriza abasajja bano ebintu babitegese bulungi. Naye bye bakola ng'enjuba egudde bye bisinze okuleeta obuzibu wano. Okubuusabuusa kwabwe kwasimbukira ku bigambo ebyayitiŋŋana nti ennyonyi eyeetikka obukonge buno yayimirirako mu ggwanga lya Rwanda okumala akaseera. Akakiiko bino kabisambaze. Kyova abantu baadde bagamba nti ennyonyi baagirabako ng'eyitidde Rwanda ne balekayo miliyoni 3 bali mu kuzigolola. Ebyoyo byanjwanjwa era eyo yennyini abyogera gwe mba mbibuuza. We need to be very clear so that any suspicion is removed. But at any rate, we will continue to follow up and find out exactly what is going on. Nze kasita ennyonyi yaleeta ebyaffe ebitukwatako. Yaleeta obululu bwaffe. Waliwo n'ekibuuzo ky'amaanyi ku bukonge obw'ensuusu oba obwakubiddwa. Okwonooneka kw'akalulu kyangu nnyo zimbira byeku. Ajja ewa presiding officer neyeyogerako. Naye mune kannyonooneseeko. Njagala kumpayo kalala. Ayo tumuwa akalala. Era ako presiding officer akawandiika oba akasibako rubber band ngwonoonese. So tewali kajja kuba mu ngeri ya manchole. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda ng'enteekateeka n'etandika abeesimbewo bonna baawandiikibwa ebbaluwa okwetaba mu kugirondoola wabula bangi ne beesuulirayo gwa naggamba. Abaasobola batuwandiikira ne batuwa members baabo abagendayo eyo bweru wamu n'eno okulaba enkuba y'obululu mu factory. Tukitegeddeko nti ekibiina ki NRM ne FDC byokka bye byasobola okuweerezaayo abatume. Teriyo omuntu agenda ku Stores Electoral Commission ateekewo omufaliso asulengaawo. Naye ate olw'okubanga be baabukubisizza basobola n'okuddayo mu kyama ne baleeta obulala. Jotham Talemwa ayogerera akakiiko k'ebyokulonda era atangaazizza ne ku by'obukonge obunaayambako bannayuganda okumanya gye banaalondera oba voter location slips. Kati wenjogerera tuli mu butambuza mu districts zaffe. Kati beebo abaakumirika beebo abalina okutambuza obukonge obwo okusinziira ku register ababuweereza abalonzi mu miruka egyo. Kuba bugenda kuyamba omulonzi oyo okukafuna n'agamba mpozi ngenda kulondera wano. Buno bwakutandika okugabibwa ku miruka mu nnaku ntono. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.